nandibadde nfeeling okugenda not intentional but nalina program ng'ate sirina kubeerawo. Rema decision gye yakola eyogenda ne Hamza yakola kituufu gwe ng'omuntu abitegeera yakola kituufu okugenda wa Hamza oba obufumbo babwanguye yandiruddewo ko nga waluddewoko ne Kenzo. Okay, ebintu by'omukwano byonna kabeere muganda wo kabeere muntu kigosinga otegeera mu nsi muno. Decision y'omuntu gy'akoze nga esanyusa omutima gwe nze nga ku lwange mugamba era n'abantu bajja na Robert mpulira onantamye omwami wange akola kino kyensooka omubuuza gwe omutima gwe kugamba gutya mukyawa. Ebiseera ebisinga wabeera yasazeewo ne bw'omusiikasiikako oli gwakyawa aba yasazeewo. Kati ebintu ebimu decisions ezo omuntu omugamba kola omutima gwe kigukuwa emirembe nakyo. Ate wetunulira story ya Rema ne Kenzo abantu abo baleka baali bateesa bagezezzaako several times ndowooza ne kirema. Era waliwo post emu Kenzo yagamba twayogera ne munnange emirundi kutugenda mugamba manyi kola ekikuwa emirembe. If you remember very well ku social media era yapostingako ne conversation nga mugamba nafunye omuntu gwe mpulira nti gwe ŋŋenda naye mulaba ate mpulidde nga kikwetaagisa nkugambeko Rema awandiikira Kenzo naye simanyi oli waddembe okusalawo ngeri yonna ne bwe kiba kikunyizizza it's your right nsobola okukitegeera. Abakazi ffe banafu ba mitima tusalawo mangu tetugumiikiriza. Kati ffe tulabye bino byakusalawo ne tutumanyi gye batandikira kufuna misunderstandings. Teri muntu ayinza kugamba mama w'abaana be genda just like that. It's a couple of trials nti omuntu agezezzaako n'agezaako byonna nebigaana n'agamba naye nfaaki. Magezi ki gwa Rema bannayuganda bakolima bagamba tajja fumba yo gwe nga bitegeera olowooza n'abeerayo. Ebyo tebibula mu nsi muno. Buli muntu ne babeera abawanguzi ba kikopo kya mipiira ng'ebadde competition buli muwanguzi ebigambo biba binyirenza n'ogukopo gubi kyokka mubadde mu kukompitinga naye kuba towangudde n'obuyita ogukopo gubi bajja nakyessuula bikiya bagenda nakinyweramu. Lwaki baba tebawangaala? Bo baba bamanyi nnyo. Teri amanyi nnyo Rema, teri amanyi nnyo Hamza, teri abamanyi nga bo bwe beemanyi. So ebyo bibeerawo because buli muntu abeera disappointed. Nange ndi mukwano gwa Kenzo is my friend. Kitegeeza wali tiimu Kenzo? Nze nali tiimu ewangula. Kati wagenze ne tiimu ya Rema? Of course. Neya Hamza? Lwaki olowooza nti Kenzo is a loser? Ati bamututteko omusajja. Si ekyo. Wetukiraba. He's not a loser. It's a decision bombi gye baasalawo. Waliwo ekyenjawulo gamba bamubbye ne bamubba. Abalala bamala kwegatta na mpeta. Nze mbalabyeko ninako omuntu gwe mmanyi yake bakamugatta n'abasajja abo empeta n'agikwata ne bakyawagana n'oli n'amala neyayisaawo emyaka gyali nno mingi n'addamu ne bamugatta endala ate naye era tebaawangadde ebbanga. Kati ate olwo bano magezi ki gwa Rema? Nze Rema kyemusaba kimu kyokka ensi emutunuulidde nnyo ku decision gye yateekinze. Ayinza obeera nga decision esanyusa ye n'omutima gwe ng'era ali okay nawe naye agezeeko nnyo okulaba awo waali ng'anywererawo bamutunuulidde nnyo waali complainingira waali nobera waali beera mu bulumi n'abulaga ensi bagenda musekerera batiimu Kenzo. Si kyekyo ne tiimu Kenzo talina tiimu gyeri ku social media ebintu byabyo tiimu Love Nigga ani president waayo Kenzo ye president wa Love Nigga. Love Nigga kyeki nange basajja bataagala kuwasa mukubako ka hit and run. Ebyo byakujubisaamu bujubisa. Kenzo mugumye mu bigambo byo nga tata Sam. Omwami Kenzo wamu muganda wange sikigambo kyenyinza okugamba kiri kimu. Challenges zibaawo n'ebigambo bingi okujjako kinyinza okugamba ng'ennaku zino bwoziriseemu. Luli eri Kenzo post ye yasooka ng'ebintu ebyo byakasajjuka yagamba sigenda kukkiriza interview yonna sigenda kwogera ku kikwatagana ku family yange na mukwano gwange. Era decision yonna eteekingibwa it is okay. Kya bulungi bwa mukyala wange sijja kumuginenya era sijja kukola interview yonna adde okwogerako. Nenkuba ne munga ngamba omusajja ali actinze diplomatically.
waayitawo oba omwana yasumulukuka atya buli ddakiika kumaja mutuntu olw'eggulu ayinayo kalayivu nga lava ettuse gagamba ndowooza abantu bano abamuli ku lusegere bambi ne batandika omuprovokinga kati ate ne bijjamu ne bino bye bamuyogerera ku mikolo biki ne bigaba bingi ng'omuntu yenna anyiiga omuntu yenna abeera disappointed ate buli muntu alina engeri gya expressing grievance ng'onyiize gwe abamu wanyiiga akaaba mulala wanyiiga ayomba mulala wanyiiga ayasa buli kimu abamu kakubeere ku kyawe waliwo oli akyawa omuntu n'ebifaananyi n'abiyuza buli kintu kyonna ekiri mu nju tagala kuddamu kulaba so